tukusinza tukugulumiza tukuddiza ekitiibwa n'amatendo ffe twenyumiriza mu ggwe wekka ajjudde ekisa n'okusaasira abalala nga beenyumiriza mu birala ffe twenyumiriza mu ggwe tukuddiza ekitiibwa tukuddiza amatendo erinnya lyo ettukuvu ligulumizibwe mu Kristo Yesu Mukama waffe mukubireko engalo nga z'amaanyi ddala webale abasinza yanirizaako munno mu ngeri eya sayansi omwanirizeeko nkubira kajjango ne kasimayira ak'omu masiki naye n'omwaniriza so wetulireko mu kubeerawo kwa Mukama tusanyuse nate kubalaba mu kkanisa ekitiibwa kya Kristo kubeera mu maaso ga Mukama lunaku lwatuwadde tulusanyukiremu tulujagulizeemu tulabe omukono gwo nga gukola ebyekisa amen wulira emirembe mu nnyumba ya Mukama nga bwe mulaba tugenda mu maaso n'okuba nga tutereeza fulowa yaffe eyo ensonga lwaki olaba ebintu ebyo byonna nga biri awo byebikola wano munda so tulina biteeka awo tujja kigumiikirizaamu katono kubanga engeri gye tukola munda kizibu ate obiteeka eri ate babireete kubanga bakola paka lwa 6 ne batuwamu olwa Sande lwokka era bwe tunava mu saaviisi nga batandika ate kitegeeza beetaaga ebintu ebikola awo so tujja kigumira ebbanga si ddene nnyo naye kijja kuba kya mutawaana ne tumaliriza okukola fulowa nga gwe tuwaddeyo yadde 10 so bw'oba towangayo ku fulowa eno tugenda kukola wagenda kuba wa mulembe nnyo bisobole okukwatagana ne siiringi kitiibwa kya Mukama kirabisibwe nga naye bw'olinnya awantu owulira ddala nga Katonda akuwadde ekisa bameka nga gwe obadde tobimanyi oba tobali tobeerawo nga teweeyamanga kubanga tukola ku ttala tugenda kukola ttala zo wanika omukono gwo zokuba tobaddeewo ng'obadde teweeyamanga okay abasinga tweyamye kale mwekubireko mu ngalo oba weeyama naye okweyama kirala n'okutuukiriza kirala so bambi mwangu okutuukiriza kubanga omulimu gwo gutambula ate gwetaaga ssente amiina twebaza Mukama olwa bishopu waffe ali mu masekati gaffe twebaza Katonda olw'obulamu bwe kuba engalo nga z'amaanyi amen wiiki singa 2 emabega tubadde tujaguza aba twajaguza okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu twalina Easter ennaku z'omwezi 4 bwe twalina Easter ne tujjukira okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu nono olwaleero njagala kwogera era ku Mukama waffe Yesu amiina oyo yajja n'azaalibwa n'akomerwa ku musaalaba n'afa n'azuukira n'agenda mu ggulu naye ate alikomawo okusala omusango gw'abalamu n'abafu tumulinda okukomawo so twagadde tugende mu kigambo kya Katonda bikkulako mu okuva essula ya 6 olunyiriri olw'okubiri okuva essula y'omukaaga olunyiriri lwa 2 we tugenda okusoma ngenda kusomera ddala paka ku lunyiriri olw'omukaaga Katonda n'ayogera ne Musa n'amugamba nti nze yakuwa n'alabikira Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nga Katonda omuyinza w'ebintu byonna naye saabamanyisa linnya lyange erya Mukama simanyi version gy'olina erinnya erya Mukama ne nyweza nate endagaano yange nabo
ey'okubawa ensi ya Kanani gye baabeerangamu nga bagwira. Olwokutaano, nate ne mpulira okusinda kw'abaana ba Isirayiri, Abamisiri be baafuula abaddu, ne njijukira endagaano yange. Kale nno tegeeza abaana ba Isirayiri nti nze Mukama, ngenda kukozesa Bayibuli ey'Oluganda, nze Mukama ndibanunula era ndibaggyako okubonyaabonyezebwa n'obuddu bw'Abamisiri, era Abamisiri ndibabonereza n'obuyinza bwange, naye mmwe ne mbanunula. Mukama yeebazibwe. Kakati nga tugenda mu kigambo kya Katonda tukyeyongerayo, njagala okukusomesa n'okukuwoninga. Eryo Bayibuli ezimu nga zoogera ebintu si mu ngeri entuufu, naddala ezo ezibeera ku online, olina ozeegendereza. Bayibuli ezisinga eziri ku online abazivvuunula banjawulo. Kati olw'okuba nti ku online okwo oba ku social media tewali gwe bagaana kussaako kintu, buli muntu asobola okussaako ekikye. Kati bw'oba obikola Bayibuli, nina Bayibuli gye naye ndaba eya NIV ennaku ezo, nga bw'ogisoma eyogera ebigambo birala nnyo ate ku NIV ze tulina mu Bayibuli zaffe zino. So n'olw'ensonga eyo njagala obe nga osoma nnyo Bayibuli ezo entuufu. Mukama yeebazibwe. So naye okusoma okutuufu kwandibadde nti Katonda n'ayogera ne Musa n'amugamba nti nze Mukama nalabikira Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nga Katonda omuyinza w'ebintu byonna, naye mu linnya lyange Mukama saamanyisibwa nabo. Ne nyweza nate endagaano yange nabo okubawa ensi ya Kanani, ensi ey'okutambula kwabwe gye baatambulamu. Nate ne mpulira okusinda kw'abaana ba Isirayiri, Abamisiri be baafuula abaddu, ne nzijukira endagaano yange. Kyova obabuulira abaana ba Isirayiri nti nze Mukama nange ndibaggyako emigugu egy'Abamisiri, ndibaggyirawo obuddu bwabwe, ndibanunula n'omukono gwe ndigolola n'emisango eminene. Taata, mu linnya erya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu, tukwebaza olw'ekisa kyo, tukwebaza olw'obulungi bwo n'okwagala kwo, tukwebaza olw'ekigambo kyo nga tugenda okukiwulira. Leka kibeere kya mukisa eri obulamu bwaffe, tutambule nga tuli bawanguzi ate abamanyi ekyokukola, mu linnya erya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu, amiina. Mukama yeebazibwe. Tulabye Bayibuli ng'etusomesa Mukama ng'alabikira Musa. Abasinga olugero lwa Musa tulumanyi. Musa yali alunda endiga za mukoddomi we Yesiro, n'azitambuza n'agenda ku lusozi waggulu. Bwe yeeyongerayo eyo gye yasanga akasaka oba akati oba akabira nga kaaka kakutte omuliro naye ate nga tekasiriira naye nga kabumbujja. Musa n'agamba nja kweyongera ndabe kino kiki kye ndabye kye sirabangako, akantu kano okubeera nga kakola ki, kaaka ate tekasiriira. Bw'akasemberera ne muvaamu eddoboozi ne mugamba, Musa, Musa, jjamu engatto zo, ekifo ky'olimu kitukuvu. Mukama yeebazibwe. Kitegeeza ki? Musa Mukama n'amugamba nti natandika omugamba ebigambo bino nti mpulidde okukaba kw'abantu bange Abamisiri, Abayisirayiri, Abamisiri nga babajjeeza akajjire babafuga mu buddu, naye kati nzize okugenda okukola ki? Okubanunula. Kati Mukama agamba oba Katonda waffe agamba Musa nti nalabikira bajjajjaabo Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, nabalabikira nga ndi Katonda ow'amaanyi, naye nina kye nabakweka kye bataamanya. Erinnya lyange Mukama saabeeraga. Amiina. Eryo erinnya nalikweka mu kiseera ekyo. Oyinza okwebuuza lwaki Mukama Katonda yakweka erinnya lye erya Mukama n'ataliraga abasajja ab'amaanyi be yali nabo, Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Mukama ajuliza abantu abo Musa alabe obunene Katonda gye yatambuzaamu abantu abo, naye sikiru alina kye yabakweka. Kye yabakweka kyali ki? Erinnya lye bayita Mukama. Katonda amala okugamba Musa nti nkuyisa ogende obanunuleyo. Olw'ensonga eyo kyenva nkubuulira erinnya lyange lyani?
erya Mukama. Nze nno wano njigawo ekintu kimu kyengala tuyige. Erinnya lya Mukama litandika okulabika. Mukama alyanjula kubanga yali agenda kubaako abantu balokola. Mukama yeebazibwe. Ibulayimu teyina bantu bakulokola kubajja mu busibe. Isaaka teyina abantu bakulokola kubajja mu busibe, kabeere Yakobo. Naye bwe kituuka nga Mukama agenda kununula abantu be, kyava ajjayo erinnya lye bayita Mukama. Kitegeeza ye muyinza wa bintu byonna, ye mulokozi anunula abantu be okubajja mu mbeera zonna omulabe sitaani z'aba abataddemu. Mukama yeebazibwe. Bwe tugenda mu kuva mu kyamateeka essula 18 olunyiriri olw'15 18:15 olwa ekyamateeka olwokubiri. Bayibuli eyo edduka sipiidi isobole okukwata obudde bwaffe. Mukama Katonda wammwe alibayimusiza nnabbi ava mu baganda bammwe afaanana nga nze, oyo gwe muliwulira. Amen. Musa amaze okuggyayo abaana ba Isirayiri e Misiri bali mu ddungu, abagamba ebigambo bino n'abagamba nti mulabye kyenkoze, Mukama kyakoledde mu nze. Mukama azze mu nze n'abanunula okubajja mu busibe, okubajja mu buddu, okubajja mu bisiraani, okubajja mu kukaaba. Naye nga bw'akikoze mu nze, kati nze ndiwo nga kifaananyi. Naye Katonda agenda kubasitulira nabbi omulala alinga nze. Ekitegeeza nti si nti afaanana nga nze, naye agenda kukola nze kyenkoze ng'ekisiikirize, naye kino kyenkoze mbadde nina kyennanga. Katonda agenda bayimusizaawo nabbi omulala, agenda okukola omulimu gwe gumu okufaanana guno gwenkoze. Nze nzize kubalaga nti nabbi oyo agenda kujja. Mukama yeebazibwe. So bwe tugenda mu Luka essuula esooka olunyiriri olwa 26. Luka essuula esooka olunyiriri olwa 26. Ngenda kusomera ddala paka ku lwa 3:1. Agamba atya: awo mu mwezi ogw'omukaaga Katonda n'atuma malayika Gabulyeri mu kibuga eky'e Ggaliraaya, erinnya lyakyo Nazaaleesi, eri omuwala atamanyi musajja erinnya lye Maliyamu, eyali ayogerezebwa omusajja erinnya lye Yusufu ow'omu nnyumba ya Dawudi. Awo malayika n'ajja gy'ali n'amugamba nti, mirembe ggwe aweereddwa ennyo ekisa, Mukama ali naawe. Naye Maliyamu ne yeeraliikirira ekigambo ekyo, n'alowooza okulamusa okwo bwe kuli. Awo malayika n'amugamba nti, totya Maliyamu, kubanga olabye ekisa eri Katonda. 3:1. Era laba, oliba olubuto, olizaala omwana ow'obulenzi, olimutuuma erinnya lye ani? Yesu. Kakati mu Isirayiri amannya ge batuuma oba ne mu bitundu ebirala eby'ensi tebatuma butuumirinnya, ne batuma butuumirinnya. Erinnya lye bakutuuma liba lirina kye litegeeza, oba kiba kigambo, oba buba bunnabbi eri obulamu bw'omuntu oyo, oba eba kalakita omuntu oyo kyagenda okuba ng'akola. So erinnya erya Yesu era bo bwe balyogera mu Isirayiri litegeeza nti Mukama ye mulokozi. Amiina. Erinnya Yesu okutegeeza kwalyo litegeeza nti Mukama ye mulokozi. Kitegeeza ki nti nabbi Musa agamba nti Katonda agenda bayimusiza nabbi alinga nze. Kati nabbi ono ekiseera kituuse agenda kukola ki? Kulabisibwa. Kati bajja bamulangirira. Malayika agamba ogenda kuba olubuto, ozaale omwana, omutuume erinnya lye ani? Yesu. Ekitegeeza Mukama ye muki? Ye mulokozi. Kati nabbi ono Musa gwe yalangirira atuuse ku kiseera agenda okuzaalibwa. So mu byafaayo mu ndagaano enkadde tulaba Katonda ng'alangira oba Mukama ng'ali mu bisuubizo. Amiina. Basuubiza musuubize. Buli ekyakolebwanga eyo kyalaganga Yesu agenda okujja eno. Buli ekyalinga mu ndagaano enkadde byali bisuubizo ebiranga oyo omwana agenda okujja oba oyo Mukama agenda okujja. Byali bisiikirize ebyali biranga oyo agenda okujja. Kakati ekituufu kikino kikoze ki? Kituuse. Bagambe nti omutuuma erinnya lye ani?
Yesu, ekitegeeza nti Mukama ye muki, ye mulokozi. Amiina. So singa amanya gaffe ate naddala wano mu Buganda ffe tuli bubi, amanya gaffe mazibu nnyo. Bakutuuma erinnya nga tomanyi na kye litegeeza, ne bakubuuza Nakacwa litegeeza ki, kugamba kyeyune. Ebintu biri awo tebitegeerekeka. Wakiriko ab'emmanga eri bo balina amannya gaabwe malungiko. Amannya g'emmanga eyo malungi, Kyompayire, bya Mukama, Kyaligonza, biri awo gali ku Mukama. Naye agaffe wano bakutuuma Ssettuba, noakakati omuti Ssettuba kigamba oli awo naawe n'otambula nga Ssettuba naye nga totegeerekeka. So ate bwe tujja kati ffe ng'abaana ba Katonda n'okutuuma amannya gano amazungu ge tuyita amazungu, tomala gatuma mwana linnya zzungu. Mwana mutuuma erinnya ng'olina ky'omulangirirako. Amiina. Tomuwa bwirinnya n'omugamba gwe Sawulo, kubanga olusomye mu Bayibuli. Sawulo si linnya ddungi nnyo. Olaba ne Pawulo omutume bamuyitanga Sawulo, bw'amala okulokoka balimuggyako ne bamutuuma Pawulo. Lwaki? Lyali bbi. Ne gwe gwani nze Sawulo nanga weyaga tofa nayo, tomanyi nakyo kyeritegeeza. Naye kati kyenagadde okulaga nti amannya gano ag'Abayisirayiri galinanga kyegategeeza. Kati Omukama gwe baasuubiza ekiseera kituusa akoze eki? Azaaliddwa, asuubiziddwa nti agenda kuzaalibwa. So olunyiriri olwa 39, tugende ku lwa 39. Awo byonna wonna mbuuseewo, gundi afunye olubuto, kigenze mu maaso. 39 ngenda kusoma paka ku 45. Awo mu nnaku ezo Maliyamu n'asituka n'agenda mangu mu nsi ey'ensozi mu kibuga kya Yuda, n'ayingira mu nnyumba ya Zaakaliya n'alamusa Erizabesi. Awo olwatuuka Erizabesi bwe yawulira okulamusa kwa Maliyamu, omwana n'abuukabuuka mu lubuto lwe. Erizabesi n'ajjuzibwa Omwoyo Omutukuvu. N'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene n'agamba nti, oweereddwa omukisa ggwe mu bakazi, n'ekibala eky'omu lubuto lwo kiweereddwa omukisa. Nange nno ekigambo kino kivudde wa? Nnyina Mukama wange okujja gye ndi. Olaba ekigambo ekyo, nnyina waani? Wa Mukama wange okujja gye ndi. Kubanga laba eddoboozi ly'okulamusa kwo bwe liyingidde mu matu gange, omwana n'abuukabuuka mu lubuto lwange olw'essanyu. Aweereddwa omukisa eyakkiriza, kubanga ebyo bye wagambibwa Mukama birituukirizibwa. Mukama yeebazibwe. Amiina. So tulaba nga Katonda ono gwe tulina, Katonda gwe twakkiriza, ono Mukama waffe Yesu, Mukama w'amaanyi. Kati Maliyamu afuna olubuto, munda ataddemu ani? Ataddemu Mukama. Munda mulimu Mukama. Kati Maliyamu atambula agenda eri Erizabesi, ne Erizabesi mu lubuto lwe ayinamu ekintu ekirala ky'alina. Gamba nti amiina. Kati Erizabesi alina ky'asitudde, asitudde omwana. Ayinza okuba omwana ono nga yalina mu nnaku, nga si musanyufu, teyeeyagala, naye ng'ali mu ki? Ng'ali mu lubuto. Kati Yesu Mukama waffe akyali mu lubuto ng'omwana, mama we yamusitudde. Bw'atuuka ewa Erizabesi ne balamusiganya, omwana ali mu lubuto lwa Erizabesi n'asanyuka, n'ajjula essanyu. Bayibuli egamba n'abuukabuuka. Wali ozaddeko omwana gwe? Abakyala mukimanyi ng'ositudde olubuto, omwana yeekyusaamu katono n'okuba emiranga, omwana uleka alabika avudde wano, alabika azze wano. Ogamba omwana ayinza okubeera mu lubuto nga si musanyufu. Kisoboka ng'olina omwana mu lubuto naye nga si musanyufu. Mwekiri mu Bayibuli, omukyala omu Lebeka, mukyala wa Isaaka, yafuna olubuto lw'abaana aba babiri. Bamusabira ekyamagero ne kijja, n'afuna olubuto lw'abaana bameka? Babiri. Bayibuli egamba abaana batandika okulwanira mu lubuto. Abo baali basanyufu abo, ne balwana. Lebeka n'agamba kino kinsukkiriddeko, wakiti nze tebanimpadde lubuto. N'agenda eri Katonda n'amugamba, Katonda wange nze onkoze eki? Lwaki ompadde olubuto luntawaanya, seebaka, lungulumba? Kumba abaana bali munda bakola ki? Balwana. Mukama n'amugamba nti mu lubuto lwo olinamu amawanga aga abiri galwanagana, era gajja kulwanagana, naye omukulu ajja kuweereza omuto.
kati abo baali mu kulwana. Kati ne Yokaana ng'ali mu lutalo lwa Elizabeth, naye osanga yali munakuwavu ng'ali awo tabitegeera, ali mu lubuto lwa maama we, olubuto lwalimu lukadde, oli asusizza emyaka mingi, olubuto lukadde. Bayibuli egamba naye ali mu ngeri ya kyamagero, talina ssanyu, omukazi mukadde, ebintu biri awo. Naye Mukama bwe yagenda ng'ali muto lwa Maliyamu, omwana omuto ng'ali mu nda, omwana oli yali omunakuwavu n'atandika okusanyuka, n'abugaana essanyu. Lwaki? Kubanga omununuzi, omulokozi Mukama oyo amaze okutuuka mu kitundu. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Kati akyali mu lubuto tannaba kuvaayo. Maliyamu kyava agamba ebigambo bino, mwana mu 6. Tweyongereyo. Awo Maliyamu n'agamba nti, emmeeme yange etendereza Mukama, n'omwoyo gwange gusanyukidde Katonda omulokozi wange. 48. Kubanga alabye obunaku bw'omuzaana we. Kubanga laba, okusooka leero abantu ab'emirembe gyonna banampitanga aweereddwa ki? Aweereddwa omukisa. Maliyamu ekyo lwaki akyogera? Ategedde nti asitudde ani? Asitudde Mukama. Toyinza kusitula Mukama n'obeera ng'ojja kubeera wannaku obanga atalina mukisa. Naye agamba nti Katonda alabye obunaku bw'omuzaana we, kyavudde ampa omukisa nsobole okusitula ki? Mukama. N'olw'ensonga eyo ab'emirembe gyonna bajja kumpita akoze ki? Aweereddwa omukisa. Mukwano gwange nkubuulira, kasoba ng'olina Katonda, kasoba Yesu nga ye Mukama, Yesu ng'ali mu bulamu bwo, Yesu ng'omwetisse, gw'ogenda kubeera wa mukisa, si nsonga ki ky'obadde oyitamu akaseera kano. Mukama yeebazibwe. Maliyamu akyerangirako n'agamba, okuva leero ab'emirembe gyonna bagenda kumpita akola ki? Aweereddwa omukisa. Bwe tugendako mu Matayo essuula ey'okubiri, olunya olusooka. Matayo, awo Yesu bwe yazaalibwa, ekigambo ekyo Yesu njagala okivuunule nti Mukama ye mulokozi, kubanga kyekitegeeza. Awo Mukama omulokozi bwe yazaalibwa mu Beselekemu eky'Ebuyudaaya ku mirembe gya Kerode kabaka, laba, abasajja abagezigezi abaava ebuvanjuba ne bajja e Yerusaalemi. Olwokubiri, ne babuuza nti, kabaka w'Abayudaaya azaaliddwa ali ludda wa? Kubanga twalaba emmunyeenye ye mu buvanjuba ne tujja okumusinza. Bano abasajja abagezigezi bazze kusinza omwana eyakazaalibwa. Ekitegeeza nti ne mu kuzaalibwa mu lubuto abadde Mukama, ne mu kuzaalibwa era y'ani? Ye Mukama, ye kabaka. Bazze kukola ki? Bazze okumusinza. Abasajja abagezigezi, abasajja ab'ebitiibwa bazze okumusinza. Olunya olw'omwenda, verse 9. Bwe baamala okuwulira ebya kabaka ne bagenda, laba ne baddamu okulaba emmunyeenye eyo gye baalabira ebuvanjuba, ne bakulembera okutuusa lwe yajja n'eyimirira waggulu w'ekifo awaali omwana. Olw'ekkumi, bwe baalaba emmunyeenye ne basanyuka essanyu lingi nnyo nnyini. Olw'ekkumi n'olumu, ne bayingira mu nnyumba ne balaba omwana ng'ali ne Maliyamu nnyina, ne bavuunama ne basinza ki? Wangi? Ne basinza omwana, ne basumulula ensawo zaabwe, ne bamutonera ebirabo bya zaabu n'obubaane n'omuggavu. Amiina. Kati omwana bw'amala okuzaalibwa, abasajja ne bajja, abagezigezi ab'ebitiibwa ne bajja okusinza ani? Omwana. Bwe baatuuka mu nnyumba ne balaba omwana ng'ali ne maama we. Kati omwana ono amaze okuva mu mwani? Mu Maliyamu. Kati naye yeetengeredde ali wali. Bano bwe bajja tebasinza Maliyamu, basinza ki? Kati wano bannaffe Abakatuliki we baabulira, bo basigala basinza ani? Maliyamu, anti yabadde asitudde omwana. Omwana yavuddemu dda, omwana ali wano. Bano abagezigezi bwe bajja bo basinza ki? Basinza mwana, kubanga omwana ye Mukama. Amiina. Maliyamu si ye Mukama. Maliyamu abadde asitudde busituzi Mukama. Kati Mukama amuvuddemu, ali wali. Bano bajja okusinza, basinza ani? Basinza Mukama. Mukama waffe yeebazibwe. So katugende mu Befeso essuula ey'okusatu, olunyiriri olw'ekkumi n'ennya.
Abefeso 3:14 paka ku 10. Kati Pawulo asabira abaana ba Katonda, atusabira, asabira abakkiriza abali mu Efeso, abagamba kyenva nfukaamirira Kitaffe buli kika eky'omu ggulu n'eky'oku nsi kwe kijja erinnya, abawe mmwe ng'obugagga bw'ekitiibwa kye bwe buli okunywezebwa n'amaanyi mu mwoyo gwe mu muntu ow'omunda. Kristo atuulenga mu ki? Tukyogere bannange ekyo. Kristo atuulenga mu ki? Mu mitima gyammwe olw'okukkiriza. Amiina. Pawulo agamba nsaba Katonda abayambe kino mukitegeere. Kristo atuulenga mu mitima gyammwe olw'okukola ki? Olw'okukkiriza. Kristo atuulayo mu mutima gwo ng'omukkiriza okubeera omulokozi wo. Bw'omukkiriza atuula mu ki? Mu mutima gwo. Kati olina okukikkiriza nti Kristo yatuula mu ki? Mu mutima gwange. Mukama yeebazibwe. Olw'okukkiriza mubeerenga n'emmizi, munywezebwenga mu kwagala. 18 mulyoke muweebwe amaanyi okukwatanga n'amagezi awamu n'abatukuvu bonna, mutegeere obugazi, gamba nti obugazi n'obuwanvu n'obugulumivu n'okugenda wansi bwe biri. Mukama yeebazibwe. Agamba nti Kristo ali mu mitima gyammwe munene nnyo, mugazi, mugulumivu, agamba teyenkanika, w'amaanyi nnyo. Oyo Mukama atudde mu mitima gyaffe w'amaanyi nnyo nnyo nnyo. Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Gamba nti amiina. So Pawulo agamba nti njagala kino mukitegeere nti oyo Kristo ali mu mmwe anywezebwe, mukitegeere nti mwetisse Mukama. Tulaba nti eri mu byafaayo oba mu ndagaano enkadde yali akyali mu bisuubizo naye ng'akola eby'amaanyi. Tumulabye ng'azaalibwa. Mukama yeebazibwe. Tumulabye ng'amaze okuzaalibwa avuddemu mu lubuto. Kati abagezigezi bajja okumusinza, batambulawo. Tugamba Katonda nga oyo Mukama gwe twakkiriza. Kati Pawulo kyava asaba nti oyo Mukama eyali mu bisuubizo, oyo eyazaalibwa n'atambula, oyo kati taliiwo wano olwaleero, takyatambula, naye kati atambulira mu ki? Munda mu ffe. Okimanyi nti emikono gy'olina egyo gy'emikono gya Mukama kati, kubanga ali munda mu ggwe. Mukama yeebazibwe. Mpulira abantu bangi nga bagamba kale senga twaliwo mirembe giri Katonda yajjanga n'ayogera bannange. Abantu balabanga ebintu ebyewuunyisa, empagi y'ekire, empagi ey'omuliro n'eyimirira awo, ekire bannange emmaanu n'egwa, Katonda nga bamulaba ku lusozi ayogera. Bwe kyoyayanira Yesu bw'amala okuzaalibwa agamba abayigirizwa n'agamba nti bannabbi abaabasooka, abasajja abatuukirivu beegomba nnyo okuwulira bye muwulira n'okulaba bye mulaba, naye bo tebaasobola. Ne mmwe muli ba mukisa kubanga bituukiridde ku mulembe gwammwe. Mukama yeebazibwe. Ate ekyo bwe kimala Yesu n'agamba abayigirizwa be kirungi ekirungi kye kino nti nze ŋŋende, kubanga bwe sigenda Omwoyo Omutukuvu tagenda kujja, n'ekirungi nze ŋŋende. Bwe naagenda ate Omwoyo Omutukuvu akole ki? Ajje. Omwoyo Omutukuvu Bayibuli egamba mu Bakolinso nti Omwoyo Omutukuvu oyo ye Mukama, era oyo wabeerawo emirembe. Kati luli senga Yesu yasigala wano ng'atambula, twandimunoonyezza tugamba ye ggwe Mukama oli ludda wa? Mukama oli ludda wa? Naye olwaleero tetukyamunoonya. Mukama akuwa omukisa. Olwaleero tetukyamunoonya eyo yonna yonna. Okuyita mu Mwoyo Omutukuvu buli ffenna ali wano olina Mukama mu mutima gwo. Mukama waffe yeebazibwe. Ngambye Yesu yeebazibwe. Kakati labayo mu bisuubizo bwe abanga ebyamagero byaliwo, bwe yali ng'atambula n'ebigere twalaba ebikulu n'ebyamaanyi, tekisingewo nnyo kati ng'ali mu mitima gyaffe. Mukama yeebazibwe. Ngambye Yesu yeebazibwe. Maliyamu ng'amusudde mu lubuto yagenda ewa Elizabeth
njagala olabe nti Mariyamu yali asitudde ensigo ng'alina Mukama munda mu ye, ne Elizabeth ng'asitudde ensigo eri mu bulamu bwe. Ensigo eyinza okuba yali ya nnaku, ensigo olusu yakkaaba, ensigo eri awo kati naye bwe yagenda ng'asitudde Mukama, omwana yali mu luto lwa Elizabeth n'afuna essanyu, n'asanyuka, n'abuukabuuka. Ekyo Mukama akugamba nti olwaleero gwe ng'ositudde Mukama, oyo ali mu mutima gwo, ensigo eyo gy'olina eya Mukama. Bw'ogenda mu bantu abalala abeetisse ebintu ebirala, beetisse mu mbuto zaabwe, mu mitima gyabwe beetisse ebizibu, beetisse obukyayi, beetisse okuloga, beetisse okuyomba, beetisse obutamanya kigenda mu maaso, kati gwe bw'obatuukako bw'oti nga weetisse Mukama, abantu bali bagenda kufuna essanyu kubanga weetisse Mukama ali munda mu ggwe. Amen. Ekizibu ekibeerawo, tetumanyi bugulumivu, tetumanyi bunene. Bw'otuuka mu bantu bali ate nawe n'okaaba. Kale ensi erabye. Kankubuulire, Pawulo kyava asaba n'agamba njagala mumanye obugulumivu n'obunene. Omutawana gwe tulina tumalako wiiki nnamba, naffe nga tutambula ng'ab'ensi, twogera bintu bya nsi, tuli mu lugambo. Kabaka wamulabye, namulabye. Kabaka wamulengedde, namulengedde. Kakati n'obeera ku kabaka namulabye, namulengedde, namulabye, Katikkiro wamulabye, namulabye. Walabye, omanye kiri mu palamenti, sipiika. Oba ani sipiika, oba ani ataba sipiika, I don't care. What I know, the Lord is in me and the Lord reigns. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Gwe mala obudde obusinga wiiki yo gwe ng'omulokole, mala obudde obusinga si kibi okumanya ebintu ebigenda mu maaso, bimanye. Bw'omala obimanya noonya Mukama, kubanga Mukama byonna abizingazinga bw'ati n'abiteeka wansi. Amin. Mwawulidde covid yazze, ate waliyo akapya, ate nabadde ndi awo ngamba musumba wategedde waliyo ekiwuka, ate ekiwuka kizze bagambe bwe kiruma omuntu afiirawo, kyavudde China, kitambula kibuuka kiringa nkuyege, ate bwe kigwa kugamba abantu nga bali mu kutya boogera kiwuka kikoze kitya. Enono vaccine gye baleese bazze kutumalawo. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Dawudi agamba nti ensi ne bw'eneggwaawo ffe tujja kusigala nga tukkiriza Katonda. Amiina. So manya obugulumivu obunene obuli munda mu ffe, oyo Kristo gwe twakkiriza. Amiina. Labayo mu ndagaano enkadde Musa yatambula n'omuggo n'agusuula wansi ne gufukamu omusota. Abalogo, abasamize, abakyayi, abataagaliza ab'omu nsi eyo nabo ne bakola emisota egiki egyabwe. Bwe baagikola nagyo ne gijja jaŋŋanga ogwa Musa. Bayibuli egamba omusota gwa Musa ne gumira, obusota bwonna buli ne buggwaawo. Amiina. Oye Mukama munda mu bisuubizo, naye bw'ajja wano mu buliwo atugamba atya nti mmwe temufaayo, mbawadde obuyinza n'amaanyi, mmwe emisota temumire, mujja kugitambulirako butambuzi kubanga nze ndi munda mu mmwe. Mukama yeebazibwe. Egyo gy'emisota gye tusanga eyo gy'okolera. Waliyo emisota, waliyo abalogo, takisi z'olinnya zirimu abaloga, buli kintu kati kijjudde eddogo. Naye manya nti gwe nnina Mukama. Musa teyakankana n'agamba nfudde, nabone bafuusiza emisota. Mukama kikino kyonkoze. Tufaayo, nze Mukama ogugwo gwenda ku miragiri gyonna. Kabaloge, kabakole ki, kaboogere ebigambo ebikyamu, gweoweereddwa obuyinza kubanga waliwo ali munda mu ggwe ogenda kugitambulirako mu linnya erya Yesu. Mukama yeebazibwe. Bwe yali ng'akyali nga bubebi, abasajja bajjanga ne bamusinza, abasajja baagwa wansi ne bagamba nti ono ye Mukama. Bw'ogenda mu bikola by'abatume, tugendeyoko essula ey'okusatu nkolage. Bikola by'abatume essula ya kusatu nnyirwa musanvu. Waliwo omusajja awo yali omugongobavu, nga yagongobala, takyatambula bulungi, yenna nga mulema okuva mu buzaale bwe. Bikola by'abatume essula 3, simanyi gye bali bano.
Kulayo Batume Essula 3:7. Otuuseyo mwana wange? Kati labayo, njagala otegere ekintu kino kye tulina. Ngezaako okulaga obunene n'obugulumivu n'obuwanvu obwoyo gwe wakkiriza ali munda mu ggwe. Maliyamu bwe yamulina n'agenda n'asisinkana Elizabeth, omwana eyali munda mu lubuto lwa Elizabeth n'abuukabuuka olw'essanyu. Kati abatume Yesu amaze okgenda, agenze mu ggulu, batambula basanga omulema ali ku ki asabiriza. Ne bamugamba ffeeza ne zaabu tetulina, naye kye tulina oli ekigambo ekyo, kye tulina kye tugenda okuwa. Tulina Mukama ali munda mu ffe, kye tulina kye tugenda okuwa. Bayibuli egamba awo n'amukwata ku mukono ogwa ddyo n'amuyimusa. Amangu ago ebigere bye n'obukongovule ne bifuna ki? Ne bifuna amaanyi. Olw'omunaana n'agolokoka mangu, n'ayimirira n'atambula, n'ayingira nabo mu yeekaalu ng'atambula ng'akola ki? Ng'abuuka ng'atendereza Katonda, nga ne Yokaana bwe yatendereza ng'akyali mu lubuto. Ekitegeeza bw'oba olina Mukama, embeera zonna ezigongobadde bw'otuukawo zirina okubuuka ne zitendereza Katonda. Tusome olunyiriri olwa 22. Olwa 22 lugamba lutya? Musa yagamba nti, kati babuuza wana abatume, ono omusajja awonya atya, ono omusajja akoze atya, agezaako kubannyonnyola. N'alyoka ajuliza n'agamba, Musa yagamba nti Mukama Katonda alibayimiririza nnabbi aliva mu baganda bammwe nga nze, oyo muwuliranga byonna by'alibagamba. Bagezako bagamba nti ono omusajja mulaba wano ng'atambula nti mu linnya erya Yesu mwatambulidde, kubanga Musa yagamba alibayimusizaani nabbi. Kati y'oyo gwe mwakomerera n'afa, naye Mukama n'amuzuukiza n'agenda mu ggulu. Bwe yagenda mu ggulu n'asindika Omwoyo Omutukuvu, kati ali munda mu ffe. Oyo mu linnya lye mwe tukolera bino byonna, mutuwonyeze omusajja ono. Mukama yeebazibwe. Soma Yobu Essula 19 olunyiriri lwa 25. Yobu oba Yubu. Omusajja ono Yobu alina omundagaano eri enkadde. Yalwala n'alwala. Okumanya omusajja yalwala, abaali bamumanyi mikwano gye basatu bajja. Bwe bamulengerera eri, sitole ya Yobu ensanyusa nnyo era eneewuunyisa. Mikwano gye bwe bamulengerera eri ne beevulunga mu nfuufu, ne beesulako enfuufu, ne bakuba emiranga, ne bagamba si ono Yobu gwe tumanyi. Era bwe baatuuka wali, Bayibuli egamba baamala ennaku 7 nga tebannamugamba kigambo n'eki. Wali otuddekaawo ng'omuntu omutumeroga, kati tumutandikirewa, tuveewa, ng'embeera etabuse eya Yobu. Naye Yobu ng'amanyi nti Mukama waali, kyava agamba ebigambo bino, naye mmanyi ng'omununuzi wange muki? Mulamu, era yalisalawo ekyenkomerero ku nsi. Mukama yeebazibwe. Olunya oluddako, era eddiba ly'omubiri gwange bwe lirimala okuzikirizibwa bwe lityo, naye mu mubiri gwange ndiraba. Ono omusajja agamba sifaayo, omubiri gwange guyinza okuba nga gwonna guweddewo, byonna ne bwe gunaazikirizibwa, naye nze nkimanyi. Lwaki? Kubanga oli mulamu. Bw'aba akyali mulamu, mu mubiri gwange muno ŋŋenda kumulaba. Mukama yeebazibwe. Mu mubiri gwange guno ŋŋenda kumulaba. Olwa 27, gwe ndiraba nze nnyini n'amaaso gange gali mutunuulira, so si mulala. Omutima gwange gweraliikirira. Mukama yeebazibwe. Agamba nti nze mmanyi, nyinza okuba byempitamu mbiyitamu, nyinza okuba omubiri guweddewo, naye bw'abanga mulamu gwe nakkiriza, omununuzi oyo nga mulamu, ŋŋenda kumulaba. Mulokole. Ono omusajja akusoomooza eri nga akimanyi nti omununuzi we mulamu naye ng'ali eri. Owaffe omununuzi mulamu ali munda mu ffe. Amiina.
tali bweru tunaamunoonyezeeyo tunaamunoonyaawa. Ali munda mu ffe. Bw'abanga ali munda mu ffe tugenda kumulaba, si nsonga oyita mu ki ojja kumulaba, si nsonga amakatabuse Mukama ojja kumulaba, si nsonga ensimbi zibuze ogenda kumulaba. Gwe kennyini gw'ojja okwewera obujulizi ku lugero lwo, si muntu mulala gamba ono gwe twakkiriza. Lwaki gundi agamba Yobu nti nze nja okumwerabira, nze kennyini, si mulala terajja kumundabira, nze nja okumwerabira. Gwe kennyini nyini gw'olina okwewera obujulizi bwo obw'olugero lwo Mukama bw'alukuggyemu. Oyo Katonda eyali mu ndagaano enkadde nga Mukama mu kisiikirize ng'akola eby'amaanyi, n'azaalibwa n'atambula ku nsi. Oyo Mukama oyo yali munda mu ggwe. Yoyo bw'agamba nti nze nja kumwerabira, Mukama yeebazibwe. Njagala kukusuubiza oyo ali munda mu ggwe w'amaanyi, era gw'ojja okumwerabira. Tebajjamu okulabira, Mukama yeebazibwe, tebajjamu okulabira. Oba oli mulwadde tebajjamu okulabira, gw'ojja okumulaba ow'obujulizi ng'owonyezebbwa mu linnya erya Yesu. Ojja kumwerabira gwe. Amiina. Mukubire engalo nga z'amaanyi. Mu ndagaano enkadde eri Musa bwe yajja ku nnyanja emyufu n'abaana ba Isirayiri, amazzi ennyanja n'emulaba n'egamba nti yajja si ye Mukama. Musa asitudde Mukama babo bajja. Ennyanja bwe yalaba nga Mukama azze, ennyanja n'ekola ki? Ne yeeyawulamu bw'eti. Mukama n'ayitawo. Lwaki? Ye Mukama wa byonna. Ng'olina Mukama, ennyanja bw'ekulengera esalamu busazi n'egamba nti muyitawo. Yoswa bw'ajja kumugga n'abaana ba Isirayiri nga bakutte essanduuko ya Mukama. Essanduuko ya Mukama abagikutte, teebereza bo nga bakutte enkwate. Kasaba alinnya bati mu mazzi wadde mawanvu bakabona, olwagalinnyamu amazzi ne geeyawulamu. Kubanga lwaki? Mukama yatuuseewo. Mukama yeebazibwe. Naye kikwewuunyisa, bw'amala okuzaalibwa ye kennyini kabwejungira, bw'ajja ku nnyanja, ennyanja bwe yamulaba bw'eti, ennyanja teyeeyawulamu, yavunnama buvunnami n'essaawa omugongo ne gayitako, ssebo tambula. N'alyoka atambulira ku mazzi bw'ati. Abayigirizwa ne bamulengera ng'ajja atambula. Peetero n'agamba nti ogwo bannego si muzimu. N'abagamba siri muzimu, yenze Mukama, nze ntambula, ennyanja erina okuvunnama, nze ne ngitambulirako. Peetero n'agamba nti osaaga, bw'obanga ggwe Mukama. Owulira ekigambo ekyo? Bw'obanga ggwe Mukama, nange ndagira nzijje. N'amugamba kyangu nnyo, nze Mukama jangu. Peetero n'agamba nange nzija. Ennyanja n'emugamba olw'okuba nti ojja mu linnya lya Mukama, nange kanvunname naawe oyitewo. Peetero n'atambula, n'agitambulirako. Omutawaana Peetero aba akyatambula, laba bw'ajja amaaso ku Mukama. Ensi etugondera ng'otunulidde Mukama, ebizu bikugondera ng'otunulidde Mukama, embeera evaawo ng'otunulidde Mukama. Ojja kuwangula ng'amaaso gali ku Mukama. Bwe yagamuggyako bw'ati n'atunulira ebizibu. Ennyanja n'emugamba nti awo okagudde, kasoga ajja kw'olinze oli gwe mmanyi, kati gwe kankumire. Abakka wansi yagamba atya? Ayi Mukama ndokola. Bwe yagamba Mukama n'amugamba nti lwaki ate obadde otidde? Lwaki obuusabuusizza? Ne baddayo nga batambula, ne badda mu ki? Mukama yeebazibwe. Kyenva nkugamba nti ekyo ky'olina, manya obugulumivu, manya obunene, manya obuwanvu obwa Mukama atudde mu mitima gyaffe. Mukama yeebazibwe. Asoma ekyawandiikibwa kimu kiri mu Yokaana ekisooka essuula 4 olunyiriri lwa 17. Yokaana ekisooka 4:17. 1 John 4:17 igamba kitya? Mu ekyo okwagala mwe kutuukirizibwa gye tuli, tubeere n'obugumu ku lunaku olw'omusango. Kubanga ye nga bw'ali, naffe bwe tukola ki? Kimaleeyo ekyo. Ekyo nga bw'ali, naffe bwe tukola ki? Bwe tuli mu nsi muno. Amiina. Mukama nga bw'ali, naffe bwe tuli mu nsi muno. Tutambulira mu linnya eryo, tutambulira mu maanyi ago, tutambulira mu buyinza bwe bumu. As he is, so are we in this world. Mukama yeebazibwe.
N'olwokuba tuli bantu oluusi embeera bw'ejja n'oweeraliikirira n'otya n'ogamba obandeseewo n'okaaba n'abakaaba n'okungubaga n'oweeraliikirira n'abeeraliikirira. Manya ky'ositudde nti gw'ositudde Mukama waffe ani? Yesu yali mu bulamu bwo. Oli mwana wa Katonda, oli w'amaanyi. Bw'abanga Maliyamu yali amutadde mu lubuto naye embeera n'ekyuka, gundi n'abukabuka Yokaana, naye ate gwe ng'ali mu mutima gwo embeera tekyukewo nnyo. Mukama yeebazibwe. Bannange, twesiimye Katonda yatuwa ekisa okuba nti twamanya amazima ne tulokoka ne tukkiriza Mukama n'ajja abeera mu mitima gyaffe. Amiina. Njagala omukubira engalo nga z'amaanyi. Gamba nti ayi Mukama. Yogera n'amaanyi nti ayi Mukama, nkwebaza kubanga oli munda mu nze. Nkwebaza kubanga nga bw'oli nange bwe ndi mu nsi muno. Onsaasira olw'okutya, onsaasira olw'okweraliikirira n'okubuusabuusa. Naye kati ntegedde gwe nnina w'amaanyi ali munda mu nze. Okikkiriza ekyo? Yimirira ku bigere byo. Engalo oba ozikubira ye zimukubire nga z'amaanyi. Omusinza yayiiya oluyimba olw'okusinza. Yatula wansi n'afumiitiriza n'asoma ebyawandiikibwa, era nzikiriza yasoma ku Zabbuli 139 n'agamba nti abeera mu nsozi ne mu nnyanja, ajjuza eggulu n'ensi era ali. Okitegeera ekyo? Yagamba nti ali mu ggulu, ajjuza eggulu, tategeerekeka ono muzibu, atajjuza ensi yonna. Mu nnyanja gy'ali ate ne ku nsozi kwali, naye ate ekyewuunyisa ate atula munda mu nze. Katonda oyo nga muzibu, nga tategeerekeka. Amen. Oyo ajjuza eggulu n'ensi bannange ali mu nze. Oyo ajjuza amayanja ali mu nze. Kitegeeza bwe ntambula mu nsi mwonna ajjudde kubanga ali mu nze. Bwe ŋŋenda mu nnyanja ajjudde kubanga ali mu nze. Bwe nninnya ensozi ajjudde kubanga ali munda mu nze. N'olw'ensonga eyo ndi mwana, neetisse Mukama, siitya ekintu kyonna. Ku linnya lya Mukama nja kulumba ennyanja ngitambulireko. Mukama yeebazibwe. Kati njagala mu kaseera kano otwale obuyinza bwo ng'okimanyi nti olina Mukama. Oba mbeera ki ebadde ku challenge, oba biki ekibadde bikuli mu maaso, oba ndwadde, njagala ogirumbe mu maanyi ga Mukama. Ogirumbe ng'okimanyi nti gwe nnina y'asinga amaanyi gonna. Bwe giba misota ngenda gitambulirako, bwe kuba kutya ngenda kukuwangula, bwe embeera yonna yonna ebadde etabuse ogenda kugiyitako mu linnya erya Yesu, kubanga ye Mukama asinga byonna. Amiina. Abeera mu nsozi ne mu nnyanja, ajjuza eggulu n'ensi era ali. Anyimusa bwe mba nga nsaba, tasobola tayinza kundekawo Yesu. Kati tandika okusaba, ali wamu naawe. Tukwebaza Katonda waffe ajjudde ekisa n'okusaasira. Oli Katonda ayinza byonna, oli Katonda atajjulukuka. Mukwano gwange njagala osabe ng'okimanyi osaba mu linnya lya Mukama. Katonda oyo ali atudde munda mu ggwe, ajjuza eggulu n'ensi, w'amaanyi, ate ali munda mu ggwe, akola ebikulu n'eby'amaanyi. Mukama tukwebaza olw'ekisa kyo, tukwebaza olw'obulungi bwo, tukweyanzizza Katonda waffe. Gwe maanyi gaffe Mukama, tujjira buli mbeera, tuzijjira kati mu linnya lya Yesu. Okutabanguka kwonna, okutya okubadde kuzzeewo, okweraliikirira, tujjira endwadde, byonna tubijjira mu linnya lya Yesu. Oyo ali waggulu, ali abunye ensi yonna, oyo atudde munda mu nze. Maliyamu bwe yamulina n'agenda ewa Elisabeti, omwana
abuukabuuka essanyu ne lijja mu maka, obunnabbi ne bujja, okulagula ne kujja. Mukama naffe tuwaŋŋaŋa buli mbeera ebadde ereese ennaku nga tugigamba Mukama ali munda mu ffe, kubanga buli vviivi lirifukamira, buli lulimi lwatule nti Yesu ye Mukama. Tukwebaza Katonda waffe, nzijira buli ndwadde, nzijira buli kunyigirizibwa, nzijira buli nkola yonna ey'omulabe Sitaani, yonna ngisazaamu. Okutya kwonna, okugongobala kwonna, okweyaliikira kwonna nkusazaamu mu linnya lya Yesu. Oyo Mukama ayinza ebintu byonna. Mukama si ye gwe ayinza byonna, si ye gwe Mukama, si ye gwe alokola abantu bo. Mukama olokole abantu bo, obalokola okuva mu kutya, obalokola okuva mu kweyaliikirira, obalokola okuva mu ndwadde, obalokola okuva mu kwemulugunya mu linnya lya Yesu. Omugwe Mukama ayinza byonna. Tukusaba nga tulina obwesigwe nti bwe tusaba nga tusabe mu linnya lyo, buli kye twagala ogenda kukituwa. Tusaba kusinziira ku kwagala kwa Mukama. Ekigambo kyo bwe kibeera mu ffe, naffe ne tubeera mu ggwe, wagamba tusabe nga byonna binaatuweebwa. Kyenva nsaba omukono gwo ogw'amaanyi gulabisibwe, abantu bano bakulabe, wiiki eno bakulabe, omwezi guno bakulabe, omwaka guno Mukama tukulabe. Nga Yobu bwe yagamba nti bwadde embeera etabuse naye nja kumulaba. Mbeko n'olugero, bwadde embeera ebize naye nja kumulaba kubanga mulamu. Bwadde kyekigenda mu maaso nja kumulaba, manyi mulamu. Mununuzi wange mulamu, tayinza kundekerera. Weebale Katonda waffe, weebale Mukama ayinza byonna. Tukuddiza ekitiibwa, tukuddiza amatendo. Eyatusaasira n'otuwa erinnya, eyatusaasira n'otulokola. Weebale Katonda waffe, weebale nannyini ggulu n'ensi. Tukuddiza ekitiibwa ne tukuddiza amatendo mu linnya lya Yesu Kristo, omwana Katonda omulamu, oyo Mukama. Njagala omukubira engalo ez'amaanyi ng'omwebaza.